Omulabi waffe nkwaniriza nnyo nnyini ddala ku mikutu gwaffe gwa SML News Yugi ate ng'era bwekyo bwe tugoberera ne mukwano gwange mu programu eno on the sidelines omujja gwe mwansaba ndoza sabbiti ewedde nti mwagala Kasozi the philosopher. So ngenda kubogoberera Kasozi Samuel philosopher program Home and Away bw'obeera wano bw'oyagala kugiyita Home and Away ate osobola okuyita on the sidelines byonna oba otegeeza ekintu kyekimu wano n'ebiro eggwanga webale kubeera naffe yongera okutugobera webale okuwandiika nyola okutegeeza nti tufuna wano obudde okusomesa n'okutendeka abaana mu bucourses obutonotono short courses mu skills nga okuba ebifaananyi photography obikwata ku ntambi videography okukola mu design obwo kudoligadiga obuntu graphics n'ebintu ebirala bingi public speaking mentorship n'ebirala bingi kasitoba nga ofunye obudde courses za myezi 2, 3, 4, 5 paka ku myezi 6 ka skill tekeetaaga kumanya oba olina degree oba tolina oba na diploma oba tolina oba wasoma oba tewasoma skill giba mikono gyo na bwongo obwo kasitoba nga osobola okikola jangu ku SML Center wane waffe Entinda Kigowa we tuli tukutendeke ne wa mwana wa P7 ne wateyambala P7 ne wa mwana ngali mu vacation ngeno emyezi 2 abaseniors bagenda kutandika okusoma mwezi gwa 8 okudayo ku university omwana muwe skill nga asobola okusoma ku university naye akwata ebifaananyi ze photographer studio zirimu naafunamu emirimu ne bomugulira kamera ye kennyini nga tunamuwa pocket money asobola okugula kamera n'akola zino essimu katuzikozesa simu yafuuka ffe nze gweno girabanga essimu naye nze kamera yange ye shootinga bino byolaba omwana ajja abiiga abe nga nakyasobola okukola wonna wasinza kale tukubire ku simu ezo zoolaba eziri ku screen tuwandiikire janguuyo wetuli otegeddewo ku St Andrea Kagwa Kigowa Catholic Parish munda omwo ku bizimbe ebyo naffe kwe tuli nze Simon Oyanga Lutaaya. Omugenyi ye Samuel Kasozi Samuel philosopher. Yes sir. Ekikulisa philosopher ki? Philosopher baba itaba lovers of wisdom. Baba defining nga philosopher omuntu ayagala okumanya. So ba philosopher bano lwaki nabagala nnyo nti bo bafangayo okukritikinga buli kintu. Nga tewamala gatwala kintu obvious. Nga basobolokera ne ba debating ku existence ya Katonda. Dda okubeerawo kwa Katonda kulina omugaso. Ddala Katonda batanire ku ddala Katonda gyali. Ekyo ne kidda wali. Bw'aba gyali ani. Yes. Y'okubeerawo kwe kutugasa ki? Era bangi ba debating nga olinaga nti Katonda yali perfect creator n'ateekawo ensi n'agireka egende mu autopilot. So tetwetaaga Katonda. So n'owulira reasoning ez'enjawulo. So awo be ba philosopher. So kakati nange kye nayagala ennyo olwokuba ndali motivated ku ba philosophers ab'enjawulo. Naye nno bibuzaabuza. Nina omuntu aga nti Katonda ensi yamala ogiko n'agiteeka mu autopilot. N'amala n'agikanya naye. Kuba buli kimu kyekola nga bwe kyekola. Obudde buziba misana kiro. Kati n'ekyo kyajja kitya. Second World War ng'awedde ebiva ebyakolebwa mu Second World War naddala Hitler. Byolaba ebyekigu ky'eddala noddira omuntu emunye n'okubamu empisa ombola oba emunye eya black esobola ofuuka bbulu tusobola tukola experiment creating oba blue eyes nga babikola kuba Yudaaya n'abantu ababe bawambye ozanyisa maaso g'abantu noddira akameza nga kano n'okakola mu magumba g'abantu German olabe bwe kitafaanana. So kakati abantu sabatawo ng'awedde batandikawo trend era yemu ku yaffe bagita humanism. Ne bagamba ebyo byonna byaliwo nga Katonda tavuddeeyo kuyamba nsi lolo ya Katonda eriwa. So ba humanists ne bamaliza nga batuuka conclusion ne bagamba the human beings are responsible for their problems and how to solve them, not as a divine being. Katonda teyayamba Abayisirayiri mu death camps teyakola kiwabula baamala kwerwanangako. So humanism netandikira nti Katonda ensi yagivaako abantu ebizibu ffe tubyereta ffe tulina obisolovinga. Abantu bavunaanyizibwa ku bizibu byabwe okubireeta ate bavunaanyizibwa okubisolovinga. So Katonda loolo ne batagiraba wonna. So bw'olwala ng'omuntu olina okumanya obulwadde bwavudde ku ki. N'omanya nti nalidde bubi nakoze ntya we kaakati nkoze ntya
naye wolinda Katonda ate okutwala wa musawo omuntu n'akosa amagezi ag'obuntu okulaba nti ajjawo kiri kye weereetedde. Naye wogamba okusaba bo ku bwe baalaba mu ssematalo owookubiri banaye Abayudaaya baasaba mu death camps. Omuyudaaya Abajamani baali bakakali baddeyanga ne balumya Abayudaaya kati nga mu Auschwitz death camp ne babalumya enjala n'ennyonta n'osanga Omuyudaaya ng'olulimi luleebeeta luti olw'ennyonta. Omujamani najja ng'akuta akacupa ng'akalwenzooli n'abanga amukookonya wawanika omukono bw'ati n'agayiwa ku ttaka nga naye tagawadde Muyudaaya. Kaakati bwe baatunuulira ebyo byonna n'otwala abantu mu incinerators n'obatwala mu gundi n'otuuka ndowooza sawa oligendako e Germany gezaako nnyo otuukeko ku death camp nsaba ntuukeyo ojja kulaba death camp sinnatuukayo yes manyi obusobola bujja kubaawo naye otuuka mu death camp naawe n'owulira nga n'emizimu egikuyita ensisi n'ogiwulira n'olaba payipo ze baateekamu ezayisanga chlorine n'emika emirala gyonna egyattanga abantu naawe ensisi n'ekukwata omanyi okukuyingiza n'otandika osika omukka ogw'obutwa nti ojja kufa mukka gwe ng'omanyi babayingizamu babagambye mugenda kunaaba mweyambula engoye mugenda kunaaba ne babayingiza ne baggalawo eno ne balyoka bata pampu nga ziyita mu bufo bwe bakweka gwe tomanyi mukka gwe gutandika ne balyoka atandika okubakuba cyanide poison gwe mukka n'osika amaaso ne gatunduka ne gavaamu buli kimu kyonna omusaayi ne kuva buli wamu wonna anti olw'omutima n'amawuggwe byabise ne bamala emirambo egyo ne bagitwala mu incinerator ne bagyokya nga ttanuulu oba eya beekeri mwe bokyera emigaati ng'abalala abali mu death camp eri abalindidde balengera omukka gunyooka ne bamanya abo bafudde. Naye Katonda tewali kye yakola. Baamuyita bamukowoola buli kimu ne bigaana. Era ebi-Ukraine ebyava mu ddwaniro bye baawamba Abarasha we baali bireete Sobibo bye bya staging okwekalakaasa ne bitoloka be baawonako abamu abo n'abalala Allied Forces be baanunula nga bamaze okuliberatinga Germany. Kasozi osaba osaba olumu ekiri necessary. You go to church. Church ate sigenda. Contradiction ya church kuba Bayibuli tugamba ffe yeekaalu ya Katonda. Kati ongambye osabira ongaite osaba olumu obosa. Anti Yesu yagamba nti temubanga abo Abafalisaayo abannanfuusa abaga okusaba nga bawanisa emikono mu church mu Katonda abalabe. Bw'oba osaba ggulawo ekisenge ky'osabe oyo Katonda ajja kuwulira mu kyama kwe kusaba okutuufu. Naye bino Katonda Yesu teyabisiima mbu owanisa emikono bakulabe. So ggulawo Katonda awulira mu kyama. Katonda teyeetaaga kumala kumukubira kasimu mbu okateeke mu lawudi awulire ne woyogera akaama. So kuno okusaba kwe bagenda mu church. Kasozi vamusa. So togenda mu church. Church sigendayo. Sigenda. Nze nakoma ogenda mu church. Ndowooza yali 26 ate nali neggamyemu nkuba lwali lwa Sunday nga basaba. Nengenda nentula nempuliza enkuba olwakya baali basooza n'ekimu n'ebibirabo ne mbawo 10 kuba ntuddewo era nawayo lwa service benefit principle mu economics ntino okwenjoyinga service osasulayo akantu so nasasula 10 mu church enkuba olwakya neniigina nengenda kulwaki so philosopher omanyi ba philosopher abetanga bakagezi munyu Katonda gyali natural beings supernatural beings GSD oba spirits GSD naye se Katonda omu brothers nedda tebakulimba bakatonda baawukana. Katonda yalabikiranga ku Sinai ayawukana ne yalabikiranga wano ewaffe e Buganda baawukanira ddala owe China ayawukanira ddala neewala. So supernatural beings oba emyoyo egisinga ku bantu gyegi naye buli kitundu kirina emyoyo gyakyo egikigasa. Yes. Mwana muto why do you want to spoil yourself? Kale mwagala nzikirize Katonda ow'abamissionary gwe baatuleetera sikyolika ekyo. Isirayiri civilization yayo yatandika ddi? Yegenda okutandika ng'Abasamaliya baatandika dda Samarian civilization era n'okuwandika ate ne Samarian civilization egenda otandika nga Egyptian civilization n'ekigambo religion kyatandikira Misiri okidefininga nga Abayisirayiri tebannaba nako ne badefininga religion okusinziira ku ddiini ezaameruka ku Nile Valley nti amataba gaabattanga abantu ne batuuka ne bagamba naye amataba gano tutawalibeerawo nga waliwo supreme being atusindikira amataba gano.
kye baakola olw'okuba waalina ettaka eggimu nga omanyi Delta baalimanga kati buli amataaba lwe gajjanga nga bagamba tetukkiriza amataba kuddamu nga baddira bye balimye nga basuula mu Nayiro nti bawe emyoyo gigiremu bapanishinga amataba gatandike. So awo weewaavu okudefininga religion as a set of rituals, practices centered either around one god over one deities or many deities. On the sidelines ebigambo yakosesera bigano ogenda mu kanisa si mubuulizi si mwawule si bishop abyogerere eno mu kirwa ky'abantu. Naye tenga bino byogera ne ku Bible yatuuka ne Yesu n'agamba ekiseera kijja kutuuka mu talisinziza mu kifo kiri eky'e Yerusalemu abasinza Katonda bamusinzize mu mwoyo ne mu mazima. So kati nze musinziza mu mwoyo si mu kyaki. Ekintu ekisinga obukulu mu kanisa yange Anglican bagita kanisa ey'okukkiriza era bw'oba ogyatula okuggyeko ng'oli mulema omulwadde tokkirizibwa kutuula baga nti muyimirire twatule enzikiriza. Erina layini 3 zokka ezikukwatako ze zikyakulemye kati nzikiriza Katonda kitaffe n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna ne batubuuza mu katekisimu nti Katonda kyeki? Katonda mwoyo ogutalina mubiri. Katonda oyo abuna wonna era omuyinza w'ebintu byonna balimbamu. Lubaale kyeki? Nagwo mwoyo. Amayembe kyeki? Nagwo mwoyo. Genda Buddhism oba Hinduism balina bakatonda, balina bashiva, bakatonda ababayindi, nagwo mwoyo. So si mwoyo gumu gwokka nti Yawe ow'Abayudaaya nti gwe, wabula religion ez'enjawulo ne religion ez'enjawulo zaabeeranga n'emyoyo gyazo. Kale Katonda we ng'olowooza lwaki mu Bible mpaamu olunyiriri olwogera ku Everest olusozi batugamba eryato lya Noah amataba we gaggwa lyalandinga ku lusozi olusinga obuwanvu ye Mountain Ararat. Ararat erimu ogundi 40 nga 15,600. Everest erimu 8. Eryato lyalirandize kulwa ku nsozi ebbiri ezo lyalisoose ku Everest. Naye olw'okuba baali bamanyi bya mu katundu awo Katonda waabwe yali amanyi bya mu katundu awo ttake Ararat kyovola abaawandika ku Ararat. Nze bwe mba batiza abaana bange bonna babatizibwa ba bishop. Ate nokkiriza mu ndijo nze ate nokkiriza mu Anglican Church nabatizibwa bishop the retired RIP mu Anglican Livingstone Mpalanyi Nkoyo mu Anglican Church mu kanisa y'Abangereza. Anglican kiva mu ki? Kanisa y'Abangereza. Ekigambo Anglican olowooza kiva mu ki? Anglo is about English. Kiva mu Bungereza. English, yes. English kiva mu ki? Anglican kitegeeza England oba mwe mwene ekigambo England mwe kiva. Anglican Church of England. England kitegeeza England. England kitegeeza land of the angels. Angels kitegeeza tribes ebbiri ezaali zinnanyiri kitundu ekyo ekya Bungereza, ba Saxon ne ba Angel. Kati goli ku church ey'aba Angel, Anglican Church etaali yammwe ey'abasoga. Abasoga mwalina Katonda ba noddira Katonda yali ow'aba Angel, eddiini ey'aba Angel abavaamu England ne bavaamu Anglican Church, gwe nawe n'ogamba ye Katonda owuwo. Senga abamissionary we babanga baali tebannajja teri yaligenda mu ggulu kubaali waawo ne Muteesa yawandiika ebbaluwa bajje taligenda mu ggulu. Abamissionary nga tebannajja muno mu Africa tetulinawo baligenda mu ggulu era Katonda ali bavunaana musango ki ogubagaana okugenda mu ggulu nga yalwawo baleetera abamissionary. Ne Muteesa yawandiika ebbaluwa n'abawerokaminga abamissionary nabo tebaligenda kubanga Church of England yokka yeetwala abantu mu ggulu. Eyo Katonda abawa kika ki twamukola kifu obutatwala mu ggulu. Did they know you are that poisonous? I'm not poisonous. I'm realistic. You're poisoning my mind. I'm realistic. I'm not poisonous. Do you know it is sacrilegious to doubt God? I don't doubt God. Sabuusa Katonda. But I don't doubt God. Katonda omwoyo gumu n'omubiri gumu.
ate gwa nti myoyo omubiri gujira wa mu mwoyo ebibiri bigatta omubiri gujira wa mu mwoyo omwoyo gutula mu mubiri kale tekirungi tukyali ffenna katonda w'abayudaaya ye katonda w'abakristaayo abayudaaya we watandikira eddiini eno gye musina katonda waabwe ye wammwe nkyakubuuza katonda wammwe abakristaayo baprotestanti bakatuliki balokole ba Seventh Day y'omu n'ow'abayudaaya ow'abayudaaya balina katonda omu mumwina basatu tulina omu mu busatu byebiki abasatu bonna tulina essimu ssatu nogamba tulina ssatu mu bumu kinnyonnyole essimu ssatu mu bumu nina roomuzi ssatu mu emu kyeki eba nnyumba emu ng'erimu roomuzi ssatu yes zizino tulina weeno neeno abayudaaya bo katonda owaabwe ali oguhiya we tagatibwako mwana na mwoyo mutukuvu teri muyudaaya amanyi mwoyo mutukuvu teri amanyi yesu mwe mugaseeko omwana abayudaaya bo tebabimanyi kati kumwenna katonda omutuufu yaliwa bali be batandika ekitabo n'eddiini judaism yatandikira waabwe christianity naye evudde mu bayudaaya kumpi ne isiraamu naye evudde mu bayudaaya bo balina katonda omu gwe Simon Muyangayotayo w'ebusogo oyina basatu gwosinga abayudaaya on the sidelines Kasozi Samuel philosopher eyo saagala nakuzaayo era njagala kweyamaa ebbanga lye tunaaba wano sigenda kuzdiza ddala eyo oyagala onzije mu kanisa musajja omukrista yabatizibwa bonna abava mu kanisa nze nabajjangayo bavayo ku nsonga zaabwe homanda we the philosopher Kasozi Samuel philosopher butereevu njagala tugende ku lutalo lwa Iraq ne America. Iraq Israel wadde Israel bagimentioninga naye olutale aliyetise ya America abawandi bagamba America Israel attack against Iran. Yes. Omuntu yenna baga nti bwala omuntu abba mu bukulu aba yabba mu buto muze gukulanga buki agenda ayongeza obusito bw'ebyo yabba. Buli omu kati ayogera ku America n'olutalo lunaggwa lutya lugenda lutya n'ebirala. Gwenga omutunulizi w'ensonga sooka ontereko America mu perspective n'entalo zaayo meka zeewangudde zeekutte tusobole okutegera abantu baga nti America egenda kuba Iran abala nti ne bwe mukola mutya America tesobola Iran oyimiriddewa omanyi ebintu bino waliwo ze bayita hearsay oli n'anyumya ekintu nga naye takirinaako facts mboozi. Yes, nanyumya kiboozi abantu balina bangi anyumya ekiboozi nange nawulidde bakozesaamu ate exaggeration n'akirungiya naye ffe batugamba ekisinga okutta emboozi kwe kuba ow'amazima n'ayingirawo ng'obadde oyo sasa imwe singa obeera oli wano olimba nti yayeeyo ngimanya yagitandika yali enanga oba oliawo stanule najja emboozi weekoma obeera okyanyo n'omutulako bwoti no freezing oti so kakati abantu abajja ne facts tujja ne tujjawo bino ebyekiyaye byonna ebiriwo we tudda ku kibuuzo ky'obuuzizza okustadinga America n'okulaba olutalo luno lunaggwerawa presidents esinga tuzijja mu byafaayo so njagala nkusomeseko ku ntalo ntono nga nkulagako na America wawe lwagaana factach ngera kusooka kusumulako ntono nnyo wendi nebopaka ebisatu ennya kansooke nkuweeka essatu naddala emu ku defeat mu byafaayo America gye yakafuna gyetegenda kwejjako ate nga batulimba bano bahiya sente America tekubwangako baba balimba kina mubyafe muyo tekubwangako America super power yakubwako nja kulagana emu nga ne president wa America eyali agenda okujja yabagaininga nabali nedda mutuyambe omusajja omukaluba ennyo agwe mu kalulu fe tujja olutalo lwa Vietnam balumana na negotiation Richard Nixon yayita eri n'agenda abaali bamuyita Nguyeni von Shaw eyali president wa North Vietnam n'amugamba nyamba akalulu kaluku 1986 kanaatera otuuka njaga kukuba Lyndon Johnson abagaininga n'owa Vietnam gye balwana nayo n'amugamba we baba bagenze mu meeting gundi ne bali bamuyita Lyndon Johnson ayagala kuva mu lutalo no yali Gerald Ford si Lyndon Johnson Gerald Ford ayagala kuva mu lutalo lwe Vietnam n'agamba mu kalulu akaddako 68 tugenda kuba tutuusa ku agreement ne Vietnam tuve mu lutalo America. Nixon n'ayita eri n'agamba Nguyeni von Shaw nti kaluba
tokkiriza buli taamu ya Lyndon Johnson ya Gerald Ford Kaluba nkwegalidde Kaluba mukuba akalulu era bwe kyali. Vietnam yagana buli taamu za America ani abawangudde ng'oli yagana taamu zizo. Buli taamu za America yazigana akalulu ne katuuka ng'olutalo teruwedde. Nixon yakuba Gerald Ford yafuga ekisanja ekyo kimu Nixon n'akwatamu. Nixon olwakwatamu olutalo ate olw'enkwe za America yalwongera mu maaso. Ye yaleta kyayita Madman Siyore n'agireeta ku lutalo lw'e Vietnam. No, yali Lyndon Johnson kuba Gerald Ford ye yalumaliriza. Lyndon Johnson Nixon gwe yayitamu ye yali president kuba ye yaddira gundi nga bamu assassinating ze Kennedy. Lyndon Johnson olw'Amerika yali erwana ki? Okay, kakati awo gwano mbadde ntandikiddeyo okulagana wetudde Vietnam. Olutalo lw'e Vietnam waliwo entalo eziwe, waliwo First Indochina War, naye wano baali balwanagana na Bufalansa. Bufalansa yakolonizinga amawaga aga Indochina, Laos, Cambodia, Vietnam, awo wonna. Bwe tufuna Second World War bwaggwa ne bateekawo UN okusinziira ku Atlantic Charter yasayinibwa 1941 wakati wa Delano Roosevelt owa America ne Winston Churchill bali ku Newfoundland Canada kulyata eddwanyi. America okuyingira mu lutalo n'okuwa bungeeza ebyokwesa basayiningisa Churchill endagaano nti wetuwangula olutalo amawanga gonna gabadde gali colonized gaweebwe independence. Churchill n'agaana nti kikole ku mawanga gabadde wansi wa Germany. Roosevelt n'amugamba n'agagana asigala wansi wamwe gajja kuvaamu ssematalo omulawe mutaagawo independence mugawe independence. So kati Atlantic Charter yasatulatingibwa amawanga gonna ensi zonna ezimanya Churchill bakkaanya ti amawanga balina ogawa independence. Kati olwateekawo UN 48 India yasooka okufuna independence n'amawanga amalala ga Indochina ne gafuna independence. Bagawo obwetwaze batambulire wamu n'oli. Yes, but Delano Roosevelt yakimanyi we munaasigala nga mufugiriza eggwanga eddala naye olijja kuvaamu disaster eyavaamu Second World War. So teri kudda kufuga mawanga. Awo naffe Africa wetufunira independence. Ye president ow'ebyafaayo ebisinga okunyumira mu America, Donald Roosevelt. Yes. Era namutuma mutabani wange. Ng'oli mugezi. Batabani bange ye Roosevelt. Ayina engeri gye yazannyamu ebyobufuzi bya America constructively etagenda kwera. N'azanya ebyobufuzi n'aleka erinnya, n'azanya ebyenfuna n'aleka erinnya. Donald Roosevelt mutabani wange ow'okubiri. Yes, wali mutuuma. Ye Roosevelt yali musajja mu yabakunkumula emyaka ebisanja n'ennyina ng'ambuuza kati ate ebyo biki by'otumya naye nti omwana ono kati tufaanagana nga n'owange ate owange namutuuma Edvard. Edvard yali mukulembeze wa Czech Republic. Edvard Benz namwagala nnyo nti omusajja yakolimira Europe era ssematalo eyo owokubiri yava ku kikolimo kye yabakolimira Edvard Benz. Ne mutuumamu nnyo. So kaakati bwe gafuna independence Bufalansa yasigala ekyafugiriza Vietnam olw'okuba yajjangayo raw materials. Kati aba Vietnam ne beekolamu omulimu ne balwana ne Bufalansa bagiyita Battle of Bien Phu. Eyo ye battle we bakubira Omufalansa n'agamba sirida Vietnam ngivuddeko n'agenda ng'abamukubye abayekera abakomunisiti abawagira Soviet Union ne China. America by then yali Eisenhower n'agamba wetukkiriza abasajja abo bakwate Vietnam it's going to be a domino theory. Domino theory ekitundu ekimu we ki-adaptinga idea n'ebiddako byonna bijja kufuna idea ya communism. N'amanya Cambodia ejja kuwa mu communism, Laos, Thailand, Burma naga tetukkiriza tusupportinge ono ekinaava kuono gunaabanga musujja bw'ayasimula bano bonna bajja kufuna ssenyiga. So kakati era oluvannyuma lw'olutalo lulyogobayo Bufalansa baatuuza Geneva Peace Conference ne basalawo nti no Vietnam efune independence. Naye America neemanya abakubye Bufalansa abakomunisiti bagenda twalawo wonna. America ne gatusalemu bagita 17 degrees parallel ne basalawo latitude 17 ne baawulamu eri ebeere North Vietnam eno South Vietnam. America naffe katutwaleko ku Vietnam wakiri tutwaleko wetusinzira okulemesa communism mu Indochina. I understand. Yes. So kakati we wali obuzibu. Kakati we yali ensonga we bakutulamu ne bakutuka mu government ya North Vietnam
yo neje kuba North Vietnam econnectinga ku China North Vietnam econnectinga ku China eyo nebeera y'aba communist nebeera ne president gwe baali bayita Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, yes. Mujjukira. Kakati South Vietnam nebeera ne Ngo Dinh Diem nga yata asupportingibwa America neba anti-communist countries na supportinga South Vietnam. Ne babeera wa Vietnam baga tulina okugatta ensi yaffe mu mwatuyingirira ne bigaana ne batandika okutendeka abayeekera aba Viet Congo ne babatendeka nga babatendeka abayisa mu bibira ne babatwala mu South Vietnam nga Uganda wenetendeka nga bayite Congo ne bagenda e Rwanda bayite Congo ne bagenda e Rwanda. So tugenda okweyongerayo nga abayeekera aba North Vietnam abali mu South Vietnam bangi civil war netandika. America nemanya North Vietnam mwe mulyawo. America neryoka etandika yasooka kutwalayo ba advisor ku mulembe gwa Kennedy. Kennedy baliyo ku Eisenhower nga balinga ba advisor nga 1600. Kennedy yabongera ne bawera kakaaga. Kennedy wabongera tekyamala North Vietnam yasigala e Rwanda. America neryoka yingira mu direct involvement ya America mu 65 America neyingirayo direct n'amagye gaayo. Yalinayo ba 65 yalinayo amagye agali mu 23 okutuuka 69 gali mu 53 eja America giri Vietnam awo. So muba muli tunulira bino ebyagirani tewali kyemwalabye. Eggye lya Uganda lya 15,000 53 nga gyatadde mu nsi etali yiye. bwe baatuukira 69 America ekirealizing tetusobola kuwangula olutalo lw'e Vietnam ng'eriyo amagye 65,000 59,000 around bali Vietnam. America yatwala ennyonyi zibombe so era kyemalirizaako okubuuza nti mu budde obwo balina tekinologi ekikuwandala buli lwosoma ebiri ku mukulu kati lwa America ne Iran bogeza bika bya bizairo B12 B- zebaliko oli alina simanyi nti gandi something bwezityo buli omuzi alwanyisa. Kaakati wano era kyenjagala abantu mbalage we tubatuulira ekyo nze wembagambye nti America tulina kyenyinza kukola ku Iran newogiwa emyaka 2 eyinza obutajjaako regimu eyo nsinziira ku bino nti waliwo kye bayita natural environment. Omuntu yenna ng'ali mu natural environment si mwangu wa kuwangula. Bweguba mpita tugende ali ku home ground. Yes. Ali wuwe. Si mwangu wa kuwangula. Omusana okukosa ye yagumanyiira. Bannanga abaana bamanyi okukozesa natural environment. Of which Vietnam natural environment yakuba America ate yagirani nkakali okusinga ku ya Vietnam. So kyova njagadde era olesa kirungi tuyite eno tujenga tubalaga biki ebyakuba America mu lutalo luli tubirireetinge na wano. So kaakati obuuziza ekyebyokulwanyisa emmundu America ze yatwala Vietnam ne bomu ze yakuba n'ebikolobero bye yakola n'ebive tetunabirabako mu nsi wano. Kuba mu Korea niwo baakola ebikolo naye Vietnam kyasukka nti aba Vietnam olwokosa natural environment bamanya America eri superior ng'obwengula bwonna ebulina era abantu kye bagamba ku Iran Israel balina obwengula naye mbagamba okuwamba obwengula tekitegeeza kujjako regimu. Muyinza okuwamba obwengula kitegeeza nti tokyasobola kuteekayo zairo zo bakuwambye naye of which bali bakozesa environment gye balimu strategies ezikyuka. America bakosanga ennyonyi balina aganyonyi awo mu biseera ebyo agalimu ne kakati zikyali z'amaanyi bomba baziyita B-52 bombers ne B-52 Stratofortress. Nnyonyi nene ekiwawaatiro kyokka obuwanvu kumpi wogiteeka wakati ekiwawaatiro kikoona eri ku kisaawe n'ekirala obuwanvu kumpi ekisaawe obeera oyagala kimalako obuwanvu. Ennyonyi ziri baziyita big belly fuck. America mu lulimi lw'amagye bwe baziyita bazigezza nti bajjamu ebirimu ne bagezza olubuto lw'ennyonyi ng'esobola okutikka bomu ezitagambika. Kati ebyo byonna baabikola nga Vietnam babalemeseza mu environment olwokuba Vietnam bali mu tropics nga Uganda. Kaakati balina tropical balansinga osana sinkuba bafuna season 2 enkuba etonnya akasana ne kaakati nabo balina tropical rain forest nga Mabira yembera mwe bawangalira tegeeza omusana bwe gusituka bayisibwa bubi enkuba weetonya ne kiba kika agabira ne gakwata agayina ebikoola ebinene kuba ye characteristics ya tropical rain forest gayina ebikoola ebinene nga aba Vietnam baatambulanga okuva e Vietnam paka Thailand nga bayita mu bibira byokka.
America nenoonya obusajja buyitawo okufuna emmundu ng'eyo gye bayita okufuna emmundu ne supply mmere ne bajja ne balwanyisa America. Ali mu bwengula ya buwamba yeewaana wansi w'ebikoola mu bibira bufuna bwe buti. Njagala okulaga strategy nti ekiwangula olutalo si kubeera na military gears ez'ebbeeyi ez'amaanyi wabula ne strategy ematalinga. Vietnam baamanya obwengula tetubuyinaako control ne bakozesa ebibira. Kaakati America kye yakola negamba bwe mukoze baleeta General baali bamuyita Westmoreland era omusajja eri yafaanana erinnya lye. Yaleeta ennyonyi ne zifuuyira ebibira byonna mu Vietnam ne Cambodia byonna ne bikala. Bakosa baali bakita Agent Orange. Nga bw'ofuuyira omuddo ne gukala baleeta ennyonyi ne zifuuyira ebibira byonna mu Vietnam ne bakwata n'eby'omu Laos ne Cambodia ne babifuuyira ne bikala. Kalo mu Vietnam n'amanya mutusinzi ne badda ku trenches. Nga Vietnam basima trench okuva wano n'okutuuka ekabula soke ayita wansi mu ttaka. Olugano hali lutalo. Abantu tebamanyi bintu bino. Vietnam kiri kyali kika. Batukubye ebibira. Yes. Bikaze. Kireza bwe batufuuyira eddagala litutuuka. Exposure. Katodde ku ttaka. Yes. Kaakati n'atokola ku bibira. Kyenjaga obaga nti bino bakubayiraani temuli muzannyo. Omulimu gw'okusima wansi. Ngenda kutuuka waawo. Kaakati kyenjaga okulaga nti bwe tubagamba nti America okuwangula Iran we baba bawambye obwengula todda wano n'onywa ne kyayi nti olutalo luwedde tebannafunako yadde 5% kwate mti okuwangula Iran. Kasozi. Yes. Olutalo lukyali lunene. Bawamba obwengula bwa Vietnam. Aba Vietnam nga bakulaga n'emisana mu kibuga ekikulu ekya Hanoi ng'emirimu bakola babeeramu mu kibuga nga Kampala. Oluwulira ennyonyi nga zijja kuba Russia yambangako ng'ebawazirada ng'oteekako okutu bw'oti yayinanga nga kiseetereyi oteekako okutu n'owulira nti ejja nti America z'ennyonyi zijja nga enguudo zonna olaba nga bino bisewegi gata bye bateekako agantu ageetoovu ne gabikka sewegi ng'enguudo zonna bwe baazikola baggula buguzi bati ne bekkata mu nguudo bonna ekibuga kyonna kisigala nga kikalu ennyonyi ne zikuba ebizimbe ne zigenda ne bavaayo nga bonna balamu. Kasozi. Obusajja kabwayo. Eyensi beta Vietnam. Amaanyi age ekyagalira. Vietnam egalina lwakuba China yabafutiza tebagisobola. Naye nga Vietnam yamala nga ssebo nayo ng'eyinfluense nga kuba ye yajjako Pol Pot e Cambodia. Vietnam nejja neewamba Pol Pot n'eteekayo gavumenti yayo. Twogera ku budde ng'abantu lowooza tebaali bagezi nga kati. Yes. Ffe tulowooza nti bwe tulina AI ate ffe tuli bagezi okusinga bali. Skills strategy ezaali mu lutalo luli tetunnazirabako ku nsi wano. America versus Vietnam. America ewagirwa amawanga amalala ne Vietnam, China na Russia. Tuwunzikani aluwangu. So olutalo okuwunzika America yamala bali mu 1975 bakiyita Fall of Saigon. Ti North Vietnam yagenda nekola olulumba lwali lumu luti. Bagiyita Tet Offense mu 1968. Tet Offense aba Vietnam bayitera mu trenches zaabwe ezo. Ayita wano nasibira ebutambalo muna nayita wano nasibira Arua bayita mu ttaka. America nemanya trenches zitufuukidde ekizibu ne ba recruiting amaje babayita gundi Tanorats bali recruiting obwana mu Australia agaserikale ga America gabaganene nnyo kati bali recruiting obwana obuto myaka 18 22 obutono ne babu training okozesa pistol okozesa jambi okozesa grenade buyingire mu tano z'aba Vietnam bubayiggeyo abaana balaba ennaku nga aba Vietnam bakola tano nga ntono nnyo mu America agenda okuyingirayo nga tajjayo nga takyadda mabega ne banyiga mu America nga baddira tano obeera okukuta bwoti waggulu nga basibiddeyo omusota ogero kyuko ne bateekamu ennumba ne bateekamu enjaba ne bateekamu ne zebayita bobby traps. Oyo mu Vietnam alwanyisa America muyingidde mu ttano katulwanire mu ttano ekikompola tekikyakola bigendera bwereere kati ate Vietnam yo bakosanga ne carpet bombing gye batasobola kukozesa Iran. Carpet bombing nga bafuna aganyonyi aganene 5 ogumu ne gusimba wano ogwa ne gusimba ku ssaawa ya Queen aganyonyi 5 ne gagenda nga gasula bomu wonna we gakubye ne wasigala nga carpet bakuba Vietnam. Amen. So kakati ebyo byonna ebyama bategeka Tet Offense mu 68 gwalinga gwa 7 ne balumba bakosa abaserikale emitwalo 7 ne balumba ebibuga 10
mu South Vietnam eya America ne balumba ebibuga 10 at the same time nga America bwe yakuba Irani nerumba Khamenei nekuba oli balumba olunaku olulumu bagita Tet offense nti babeera n'olunaku olusooka mu myaka gyabwe lwe bayita olwa Tet kakati we babbula balumba ku lunaku ng'abantu bali mu kujaganya bakuba Abamerika ne bamala nga bakwata ne video ebifaananyi ne bisatuatinga ne bigenda mu America demonstration ezaali mu America ze demonstration America zekyasinze okulaba ezikyasinze nti baatuukanga okuleeta gundi bazita water cannon okugoba abeekalakasa nga water cannon ekuba amazzi agalina gundi pressure nene sikusuula bagamba nti wegakubanga omuti gwavangako eddiba amaanyi amazzi bakuba abeekalakasa kubanga Vietnam kyeyaluka negamba olutalo luno abasajja balina ebyokulaba batusinga bakyaluwanvuya tulina kuddira eri moralo eggwemu mu Bamerika bateeke pressure kuba kulembere kwanga ndi muveeyo kakati ekyo kyekyaleeta Amerika kyembagamba nti ne mu Iran ye strategy bagenda okukozesa Amerika tumulwanyisa emyaka 2 tuddira abantu mu Amerika tubaleetera okwegugunga Amerika yalimbanga abantu aba Vietnam tubawangula bannatandika amaloboozi yagali amatonotono mangi nnyo aloboozi lwakuba tebagatuwa bagamba musajja Trump atuleetera obuzibu yambye ekibiki because Trump is gathering support kati naye mu kusooka ensi yadde temuwagira abasinga tebamuwagira naye negyatukozeemu kasaiki wano kati balanzoga nti okay kale nga Amerika kajigire kalavu naye ngaokusooka ndabuuza nti kati kyalumbye wa anti kakati ekibawagiza nti yabagamba olutalo terugenda kubeera tetupulaninga war of occupation kutandikira ddala kulwanira ddala nga mu Afghanistan Iran eruwanvuyiza tewannabaawo achievement yamanyi regime ekyaliko bagamba bakuye facilities zonna zigweredde mu nsozi mizayo zonna amakolero agasinga gali mu nsozi wansi so kakati baddira olw'okuba balina media bagamba Abamerika kuba Trump yalangidde ne victory nti Iran twagiwangudde keyetondedde Abawarabu basiga ekifaananyi Abamerika ne bamanya olutalo oluggwa Amerika ewangula ne bakweka ekiri ku ddwaliro kati bagambanga aba Vietnam badafunyo tebasobola nakola lulumba lw'amaanyi Amerika yonna newaga mu gikube we bakola Tet offense ne bamanya balumbye ebibuga 7 bakuba Abamerika ne babasalako n'emitwe ne bagitunga ku miti ku makubo ne bakwata ebifaananyi maama buli eyalaba abaana baabwe muveeyo ng'ate ya Amerika yali egamba tuddemu ku draftinga b'amagye ne bagamba temutuseruwalirako mwatugamba banafu kakati bikyuse biri kakati basiga ekifaananyi nti Iran nafu ejja kukubayo beesi ya Amerika obubi lwojja okulaba Amerika nga basituka omanyi ekitegeeza omuntu okusalako omutwe gwamu nebagutimba jinja yonna kaliro yonna busogera nti bonna ne bayitawo ate nga bebakwata ne vidiyo ne zigenda mu Amerika ne baddira UN Biden yali y'amaanyi waliwo omumonko eyatuuka naga tukoya Amerika n'agamba tugende mu Square Hanoi n'alagira bamusala ekifuba wano omusaayi bawandiike ebbaluwa mu UN nga bagiwandiisizza inki wa musaayi gwe wali olabye ebintu ebituukaawo omumonko yatula bwati bonna ne beetooloola nga bebakwata ne bamusala ne baleeta obupeeni bubeeranga buno obupeyitinga bu brush n'ayisa musaayi n'awandiika n'ayisaamu n'awandiika ne bawandiika UN ne bagiraga ebizu Amerika byetukoze nabiki ne UN ne ekyo ne kisukka gw'omanyi resistance yali awo abasajja yes so kakati ekinaabasaamu amagezi si peeni gye baamanyi katuwandiika ensi yonna emanyi obulumi bwe tulina ensi yonna n'esukka omulala ne yeeyokera mu Square omumonko ng'ensi eraba lwa Amerika ensi yonna negamba no ekimala kimala abakulembeze ba Amerika nga 6 bonna balwana ku lutalo lw'e Vietnam nga bonna balusangawo naye nga balina air superiority balina fire power balina buli kimu obusajja bwakozesa strategies zokka ne bakuba Amerika era olutalo lwasembayo the fall of Saigon mu 1975 balumba South Vietnam ne bagamba border kati tuzijjawo zemwaji ne balumba border ne bazijjawo ne bayingira South Vietnam baba boolekera Saigon Amerika ne mate tukyayinza kuresistinga basajja olw'emmundu gye bakuba Amerika batandika kuddusa basirikale abasigala ng'ennyonyi ebeesimbula ng'endala bagikubye abalimu be baatwalanga zijje Vietnam
ojja kunzayula ntwalako olawamu Okay, nakyo abantu bamwe yes so America yamaliza ewanguddwa bubi Vietnam ye humiliation America gye yasoosofuna yalekayo n'abasirikale abawera kumpi nga mitwale nababagininga luvannyuma okubajjayo abalala ne bafiirayo ennyonyi zonna ng'oziraba zaagwa mu bidiba abaana bazanyirako babuuka bagweri bawuga so mwe abasinga eno kye mumanyi America nti yawamba propaganda firimu ze bazanya zonna nga bakulaga omu Vietnam yawangulwa yakubwa ekitaali kituufu firimu ze bazanyanga mu true stories naye bato ekyasinza America gye yalwanako n'abasirikale baayo ku ground neyiwa abasirikale n'ennyonyi baali bagiyita Drangala Battle oba la Dranga Battle. America yayungula omusirikale nga onooteeka ku kasozi ekibuli tuwambe ekibuli odi Kampala bayagala owamba obusozi butaano bwonna babuggyeko aba Vietnam wali strategy. America yalwana okumala olunaku lumu n'essaawa nga 8 ne bakkiriza tetugenda wangula mu Vietnam. Kano mute bajja n'atirale ne bajja na buli kimu nga bakuba mu Vietnam baali balinayo ejjeno waabwe yali teyasomerako ddala Nguyen Giap era oli jena abasoma amagye gonna kabamba wa bamubasomesa yali teyasoma naye ye military jena kyasinza okubeera skillful yasoma Nguyen Giap yaleta strategy naga baba ina atirale fetwete strategy bajita oba gundi bajita tactic bajita Berotibako kye kino ekitwe ekipira ekyomusipi yes nti tubabeere kumpi nga musipi atirale kuba wala wetubeere wala batukuba tubasemberere kumpi nga atirale tezikyako so byemulaba mu firimu sibi ebituufu America bagiyisa bubi mu byaliwo byonna nedduka Vietnam naye ng'obwembula yabuwamba yayina emmundu eza buli kika yayina ssente yakozesa chemical weapons yakozesa biological weapons omanyi okutwala omuceere n'okusimba mu masamba g'aba Vietnam omuceere ne gutta ogw'aba Vietnam gwonna that's a biological weapon byonna babikozesa ne bamenya amateeka g'entalo gokka nuclear yekka gwe bataakozesa baali muwangula Vietnam lwaki strategy ne natural environment kati gwalowooza nti America bakyali kubyefumu nti America weneegenda eri bajja tekijja kusoboka waliwo bye balina okwadressing so eyo njikulazeeko in fact bannayuganda abasinga bwe mba nsoma ku mikutu kuno bawagira America abasinga oyo bw'olusoma comment kubanga mbeera ku WhatsApp groups ezo nga basinga bawagira America naye nga bawagira America kusinza ku propaganda nti oli kiremaanyi tawunyikamu tagambwako ebyo bye bamanyi byokka ne beerabira nti nno ekiwanguza entalo just a strategy. Germany mu sematala asooka balwana battle bagiyita Battle of Gumbinemu baali balwanira Poland. Germany bali bamuyita General Rennkamp. Rennkamp yali ayina amagye emitwalo 58. Russia ng'eyina miliyoni 2 ez'amagye emitwalo 58 gyakwata miliyoni 2. General Samsonov yali adumira Russia yadduka mu kibira ne yeetuga. Abajamani bayola abarasha nga wolaba bwe tuyola ensenene bawambye olwo naye nga balina miliyoni 2.56 gakuba miliyoni 2. so ng'olowooza nti ebyokwesa eby'amaanyi na kibi ebiwango waliyo factors endala nyingi bawo strategies ze babala. Iran erina strategies enzibu ennyo nze zentula bweti ndabira ddala ng'okuwangula kwa America kwa lusuubo nnyo. So toyina ssuubi nti Omumerika anaafutiza Iran ng'agenda kukitandika atya? Agenda kitandika atya? Omanyi Iran obunene bwokka. Iran erina square kilometers miliyoni 1.6. Uganda tulina emitwalo 24. Otambula Uganda n'ogamba Uganda nnene. Omanyi Uganda 8. America ogenda zikola. Ennyonyi ya Israel wejja ne bawano. Bomwenda erina gikuba Lirongwe, Malawi. Enda yena jikuba Lubumbashi ye Iran. Kati ogenda kulitandika dio traversing oli wangule oba otwalire ogenda liwangule okuba wano ng'abalala tebabirinako Iran bali byabo tebanti okubi ogenda likola ko kiri ekyo kyokka vastness factor. Russia ekibadde kijiwanguza entalo zonna okuva ku Napoleon Bonaparte Napoleon yagenda emitwalo 83 ku Moscow campaign
n'agenda okulumba Russia yali nafu nnyo kye baakola bo nga bamanyi nti ffe ekituwanguza General November balinda mwezi gwa November. Buli lwe mutulumba bwe mubeera muli e Juba ab'e Kampala nga tubasengula, ennyumba tuzireka ku ttaka, emmere tugisuula ku ttaka, amazzi enzizi tuzirungamu obutwa ne tusenguka ne tudda e Kigali. Kuba mu strategies entalo bagamba nga genda ofidinge ku resources zaabo b'okoze eki b'olumbye, nga bamanya Napoleon nga amanya ajja kusula mu nnyumba z'Abarasha ali emmere yaabwe, baaleka n'ensuku baziteme n'ennimiro bazitadde ku ttaka. Napoleon baatambula omwezi ne guyita, bo balinda November winter kye yakola Napoleon teyadda na mitwalo giwera 2 strategy neki era kyekimu kye baakola Ssematalo owokubiri Kaiser William kye baakola. Irani ng'ogiseeko Ayatollah. Yes. Omanyi baganda ne baga nti olutta nnyinimu luleetera abaana okusaasaana. Yes. America target yalowooza nti keyatta Ayatollah n'abanene be abasookerwako awo ba strategist. Katugeze nti bw'ebeera Uganda alina strategy kati eri mu bwongo bwa Museveni, eri mu bwongo bwa Muhoozi, eri mu bwongo bwa Beerweru, eri mu bwa Okidingi, abo bonna n'osooka Museveni n'alinda abo nanga obalina meeting n'asooka akuba abo ng'amanyi nti tewali ajja kupanga lukwe lupya. Okay. Ekya America bote kale ba underestimate ng'omanye entalo zonna ekizibu ekisinga underestimation ne intelligence reports enfu eziweebwa amawanga. Kaakati ekya Iran America kye baali babaze kyalyoke naye kyali tekisobola kukola ku Iran. Entalo zonna amawanga ago gonna amanene America, Russia, China, North Korea, Iran, ekisinga obalumya omutwe ye continuity ya government singa tewabaawo mukulembeze. Continuity kirumya amawanga ago omutwe. Eggwanga litambula lityango naawe. America yeerayira nti mu Iran eteeka okuvaayo nga gavumenti ekyuse. Tejja kisobola kuba chance gye baalina yeeyo olunaku olwasooka naye baapulayinga ekitakola. Nti odidde eddagala eriwonya omulwadde w'olubuto eyalidde ffene n'ebirala lyowadde ali olubuto. Nti ali lubuto tumuwe eryavumudde oli eyabadde aluma olubuto luveemu luli. Tejja kusobola. Badde strategy tusobola kukola ku Iran. Lwaki? Nti bo baateekawo ne continuation ya government eri constitutional within the constitution. Mbadde nkuwa America essaawa eno keera okube Trump. Baatemula gundi yali Kennedy. Lyndon Johnson yalayirira na ku nnyonyi nga bamuzza mu Washington we yalayirira ne Bible tebaalina. Continuation ti America wavaawo vice addako. Vice abataliiwo tuzaako speaker owa assembly owa House of Representative kuba si wa Senate. Owa Senate oyede ye vice president. Vice president kitegeeza speaker alinga speaker wa Senate ye namba 2 era ye vice. Owa House of Representative ye namba 3. Owa Supreme Court ye namba 4. Namba 5 yani kuba bagamba ekintu kino kizibu kwa America nti we baba balayiza president vice alina okubeerawo. Amulayiza ye wa kooti enkulu. Ate ne speaker abeera singa Russia kuba miza irongala oba bajjewo bonna. Okiraba? Nkiraba. Kakandi bagamba situation eyo ku technology aliwo singa batukuba. America egende etawaanaawo ne bateekawo gwe bayita designated survivor. Designated survivor. President alondayo omu ku ba cabinet member ali less significant. N'amuwa nti omwaka guno gwe designated survivor. Era wabeerawo official ceremonies ez'amaanyi nga ziri called designated survivor abeera Masindi. Tabeera wano. Ne wamuba bano bonna ne bagwawo ba potential successor avaayo najja. Continuity. Mbadde sikasomangako. Continuity. Designated survivor. Era ne firimu eyo baziraga. Ndugu Manyazi nnyo bakuyigiriza nti balekawo oyo ajja okujja ate ne wetuba ffenna abaana tuweddewo. Russia kyagyeraliikiriza nnyo Soviet Union n'amanya musobola okugyawo bonna. Olwaki amawanga ago gonna gaali geeraliikira kye bayita decapitating target nga America gye yakoseza Iran. Decapitating target nti wemba ngendo okukuba sikulinda kasuka jinja nkutemeko omukono ne jinja lyo
nkulemesa okukasuka kyolina. Russia Soviet Union kyabeeralikiza nabo ne bateekawo enkola y'omu ba next in line. Bo ne bamanya nti ne tuba tuweddewo America ne tuli bubi kuba nuclear weapons zikozesebwa nga mutual assured destruction, kuteekawo sense ya mutual assured destruction. Ti Simon wonkuba nange nkukuba ffenna tusaanawo mutual assured. Kale bamanya America ne beri tulochingira tulina okugiraga nti tugiddiza. Badesigninga kye bayita dead hand switch. Eyo yefuga America yonna ku nkola nti dead hand switch, baddira switch ne bagidesign ne bagiteeka mu banka mu nsozi eyewala nti eri switch bagiconnectinga ku buli nuclear missile za America silos eziri mu ttaka, eziri mu submarine, eziri ku maato, eziri baziconnectinga ku switch eyo. Nti newojja n'okuba Russia yonna abantu ne bagwawo mu decapitating target, switch eri bagiteekamu sensor ezisensinga radiation level. Wasn't radiation level? Omukka gususse. Radiation eyo yani lwaki gususse. Ne bateekamu seismograph epima musisi. Nuclear missile weenekuba musisi wekuba ne Rwanda bajja kuwulira earthquake. Esensinga negamba musisi oyo waaki. Then ne monitoringa ne communication wakati w'abantu abasatu ababeera ne gye bayita Chaget nuclear code briefcase eye Russia. Omanyi Trump alina football code ye case briefcase na bano balina Chaget. Chaget abeera nayo president ne minister wa defense n'aduumira amagye. Bonna babeera ne case eyo mwe muli code ezikulagirira okulaunchinga nuclear. Ne bamanya bonna ne baba bafuddewo switch ene sensinga neraba communication wakati wa Putin, Gerasimov na wali tekyaliwo okumala eddakiika 2 kitegeeza kyo bonna bafudde. Switch eriyo yeteekako neragira nuclear missile zonna ne zikuba zirumba. Yes, continuity. So kakati ne Iran bateekawo continuity ntino bateekawo supreme leader, waliwo president. Supreme leader omanya abakontrolinga supreme leader alina obuyinza obutagambika kati America kyebali bali babali president awulirwa nnyo yakawulirwa nnaku zino kutandika omwogera. Supreme leader yabeera waggulu wa president. Supreme leader yakulira executive kuba yakulira okulonda president. Nja kulaga atya. Supreme leader yakulira kooti enkulu. Supreme leader yakulira parliament atya. Parliament ya Iran erina akakiiko bakayita Expedience Discerning Council. Expedience speed, discerning okusalawo ekirungi council. Kabeerako abantu 6 balondewa supreme leader. Akakiiko ako omulimu gwako buli kiteeso ekiyisibwa Parliament ya Iran bakituusiza ne kakitunulamu. Homanda we gye tuli tutunulira Iran ne America otole balimu tugeraageranya emikisa gya bombi okuwangula olutalo luno. Philosopher Kasozi Samuel philosopher agati kikyali kizibu sirimu wadde ng'eno ffe mu kusaakaanya muwalaala tulaba nti kiwedde naye kyenjagala okukkaanya naawe bwe nali nsoma A-level nasoma world history. Yes. Nensoma ne history of Africa. Paper 6 world history I see. Yeah, African New States. Paper 1 African New States nensoma ne paper tujita paper 4 in world history. Yali paper 4. Abaana bagityanga nnyo. Anti yalinga wide. Bonga basoma Africa ne bajja basoma ne Napoleon. European. Ze sasoma European history. World history. Nasoma world history. Naye ate nesanga mu world history. Ngati mukwatira mu ne Europe. Ne Europe omusanze eyo. So nava mu ssomero ngamanyi nti ensi esinga obubi obukyafu n'emize emibi e Russia. Era saakirootako nti olunaku luliba lumu ne neegomba n'okujagala n'otujagalira ddala nga nfunye propaganda w'Ekimerika wenna bakumatiza nti be balungi oli mubi. Naye Katonda ono muzibu. Sinnagendako mu America. I have not been to the United States of America, but I've been to Russia. Nali Russia nga mbuuza abantu byetuwulira nga bino biriwa nga sina kyendaba. Biseera ebyo ndowooza mu budde Russia we yali ekubira ennyo olutalo ne Ukraine. Kati nga ndowooza nti bali ku bunkenge naye nga kuga nti vastness nga nti ffe ebyo tetubimanyinako nga teri abimanyi. Bitukire ku makya okulambula olubiri lwa president lwa Putin
amakage yes bwana nga tegwewunye nawane nakasolo bakuganda nga gali free nnyo gali access security bagikwatako eri tebeta naye muganda wange amaka kyekabuka Moscow amaka ga Putin sinzaga nti kyalo sinzaga nti gombolola kaunti toyinza galambula lunaku n'ogamalako ensi nnene balina buli kimu naye nga emisana n'ekiro ng'obulamu bwebwo ate mukama yabayamba obudde bwe nabeerayo bo tebaawula misana na kiro omusana tulo twe tukukolaga nti kati buzibi toyinza kutegeera nga obudde buzibi omusana agagwaka gwonna so njagala kukaatiza nti Abamerika bakwata ekintu kye bayita propaganda ne bakwata amawanga bakwata obwongo ne bakulowoozesa nti bo teri kye batasobola kaakati kyekiri awo Uganda yalinako omukulembeze teyafuna mukisa gufuga ggwanga lino ne balinako omukulembeze yalina abawagizi bangi nabakosegan tagambwako takogga tagejja tomusimanyi tayinga taddibwamu sebo yakankanya Uganda nga bw'obeera mu Kampala nolengana tagambwako tanunula mukamwa tayogerwako tasanyalala tagejja tagenda kati ng'omala kugenda Arua abanga omala kusukka lya ntonde wali n'olyoka okukakasa bwe bagamba nti takogga n'okwata ne ku mutwe bwoli teryamumanyi ddala bamutolanga kadeiri gabo tebakiranga ekibakiwula ne bakireka wali in fact mu Kampala mu budde obwo ndowooza wali tonnazaalibwa nga bw'oyagala obukulembeze olina kuwa ekipande oteekako ebyo bibiri olojja bukwatako oteekako ekikyo n'ekyoli bano bakakase nti oli n'oli balyoke bakuwa eki awo gwowedde era ng'ekipande kwatali oba tovugayo ogenda okutuuka Arua nga nsi ndala nnyo nga bo n'ekipande obupande ekyoyo tokirabako naye nga propaganda nekere yali mu Kampala obudde obwo nga baleka nolowooza nti eggulu linaabiko so kakati ye Russia eyo ya Amerika bwetu bwe yali yanguza Russia olwaliwo bw'ŋŋamba nti okuggyako olulimi lwabwe okuba oluzibu the language olulimi lwabwe luzibu ng'oggyeko olulimi n'ebisigadde byonna birungi nsi nnungi nsi nkulu nsi ntegeke ekigenze ewala ensi gy'omala omwezi nga tokwata ku siringi ku ssente paper money ssente ate zaaki byonna biri ku system oyagala kulya oyagala kutambula mu train mu takisi mu kulaba firimu kukola ki kulaba buli kyoyagala is a paperless economy toyina w'osanga lupapula toyina na muntu wasobola kufuna mukisa gukusaba nguzi kituufu nti otofyansabye nti ate kanjigire transfer de obwo system yemusaba ku ssimu ye kwatambulira kyenalaba nti ekikulu obulamu buli ku ssimu kwekuli buli kimu kwekuli emmere kwekuli eddwaliro kwekuli buli ku ssimu everything is here kati owa traffic talina bwoyinza muga nti kati kankuweereze ka mobile money kuno you are monitored sente zitambula kutambuzi gafula ziva ewona okudda ewono kuki nsonga ki kuba buli eziva ewo okudda ewoli ziriko URA eyayo omusolo si kumala kasente kasente era ezo zinoonya kuvudde luddawa so njagadde nnyo obubaka obwo ku Amerika ndoza tujja olutalo lwa Iran lukyagenda mu maaso tujja kwongera mbalaseekawo naye njagala njabazaako ne ku Afrika balabe Somalia ekyaliyo mbalaga engeri Somalia gye yadifeatinga abalina ennyonyi ne Somalia eyawano mu budde buno juzi nga 93 nga Museveni yatukuttemu nga tuligenda kukola constitution nja kubalagako awo lwatandikira sabiti ndowoozera kwe webalire ddala oli ku home and away ne Kasozi Samuel philosopher SML News Yugi on the sidelines nga twongera okulaga ebiri wano neeri naye nkugamba bulijjo nti siffe abali mu kisaawe Kasozi tali mu ddwaniro si wa Amerika si wa Iran tuli eno mu Russia tulaba birabe gye tugusalira kale singako kyakyosiza bwati yongera okunyuira omukutu gabana ne banno sharing is good bawe nabo babuulire bw'oba nekyoyagala kyotakkaanya nakyo wandiika kyentwale kuli comment section
bw'okimpa kati nja kiwa Kasozi nga tetunnadda Tusookere kwekyo. onaagamba nti nedda. Yes. bwetyo bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaaya.